mwezi mulamba nga babbinkana ebibuuzo nga bibalumba ng'obusaala awatali ngabo gye binaggweera ng'alina omutwe ogukize ku banne akuulise n'ekyapa ky'ettaka byonna ku Lugonvu's Show olyoka olaba ensiitaano. Saawa ya bunkenke eno nsiitaano katuubagiro kennyini ng'azina n'ow'enkofu okwekkaanya kukwo n'okunyumirwa kukwo obubalagaze n'obugigi bw'abano abasaalimbidde mu mbuga ya Sseddugge. Sseddugge wa 2021 ku Lugonvu's Show kyapa kya ttaka. Oh yes, kyapa kya ttaka. We are fresh and clean kunakola okusatu ngena kuzo mwezi munana omwezi ogw'ekumi omwaka 2021 tubaniriza mu mbuga ya Sseddugge 2021 tugamba tuyingire onakola okusatu olwa Sseddugge 2021. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu njagala okubanga mbalamusa akabale ebitundu bya Uganda ebyenjawulo n'abali wabweru wa Uganda abafunye edda side nga mugamba nti nzoli gwempagira tugamba tutandika butandisi mu mbuga ya Sseddugge omwezi mulamba. Finals genda kubeera ngina kuzomwezi asatu mu lumu omwaka guno gwennyini omwezi guno gwennyini okubanga tumanya ani Sseddugge 2021 ku Lugonvu's Show agenda okubanga asitukira mu kyapa eky'ettaka n'ebirabo ebyenjawulo. Why not mbaniriza nze Ssentongo Frederick Lugonvu nga bulijjo ndine Mbabali Maliseri boogere tukwaniriza omulabi waffe yonna gy'osinzira okubanga olaba we baleteekako data oli ka wifi oli mu kiyumba eyo oba oli eyo ku kyeyo oli wano mu Uganda yattu we bale kubagula kadata ke Uganda tekagulika muntu asalawo kagula abatukoze bulungi nnyo naye katwesimye nnyo kulabika nti oli ku Lugonvu's Show. Sseddugge 2021 mu kyapa kya ttaka obulamu bugenda kubanga bukyuka ebintu bwe bitandika ne bijja mpola mpola ne bigenda nga bikyusa obulamu bw'abantu. Imagine bwe tuba tutandikidde ku kyapa kya ttaka olunaddako teebe emmotoka nedda ekyapa kisinga emmotoka olunaddako ejja kuba nnyumba kijja kuba kyapa ejja kuba ennyumba tumutereko n'entambula bingi. So abatuwagidde ate mmwe mwebale nnyo basponsors mwenna basobodde okubanga mutuwa amaanyi ne mututeekamu endasi ne mutuwa embavu kulabika nti tutambuza ekintu kino bulungi nnyo. Okusookedde Lugonvu Property Consultants abasobodde oteekawo ekyapa ekyoyo omuwanguzi omanyi baga nti the winner takes it all. Yes. Kaakati awo omuwanguzi ye ekyapa kikye tekiriiko kugamba nti oba ki jjukira nti estate zaabwe weziri nga ntegeke bulungi nnyo lungala weebali futi 5 ku 10 ojja kubanga ofunirako ekyapa kyo bulungi nnyo ku miliyoni 10. So nga ate bonoobanga oyagalamu estate ey'ekatende still Masaka Road ojja kubanga ogifuna 5 ku 10 miliyoni 18 osobola okubanga otambuza emirimu gyo. Jjukira nti bwosasulako ebitono 7 ku buli 10 bakuwa ekyapa ne bakuwa obwannannyini n'otandika okulabika nti otambuza oluvannyuma n'ogenda ng'omalayo mpola mpola. Okay, twagala okubanga tubasaba nafe abalwengo General Hardware abagamba nti Lwengo General Hardware olina okubanga obeekwata mugana wange ebintu bitambule bulungi balina ebizimbisibwa eby'omulembe ate nga bagamba nti okutandika n'omwezi ogwa Gatonnya bagenda kubanga batandika enteekateeka nga obeera ng'oli wabweru wa Uganda oba ng'oli mu ggwanga lya Uganda osobola okugulawo account ne Lwengo General Hardware n'oterekako ssente zo mpola mpola bw'otuuka okwagala okuzimba ogenda bugenzi n'ojjayo ebintu byo n'otwala ate nga bw'ogula mu bungi bakuwa entambula ya bwerere paka ku site w'oyagala okubanga obitwala oli waddemba okusevinga bw'oterekayo obukadde nga 6 ogenda otuukayo ng'oyagala amabaati oba seminti wa bukadde 4 tewali gamba nti kati buno obubiri baako kyobutwalamu bw'oba ng'ozaagala bazikuddiza. Ate Lwengo General Hardware kyegenda okutandika okukola ng'oli waddemba ogamba nti mbadde ntereka nammwe naye nakyusizaamu njagala tandika bizinensi saagala kuzimba kati sente zobadde oterese nazo bazikuddiza. Tewali ga nti wagula bintu bino nedda. N'olwekyo Lwengo General Hardware abasangibwa Katende ojja kubanga obeekwata buli kimu kitandike okibeere nga kikutambulira bulungi. Omwezi ogwa Gatonnya bagenda kubanga batandika enteekateeka ey'okuwaggulirawo account ng'oterekako akasente kompola mpola n'otereka sente zo bw'ofuna sente zoweetaaga okugula ebizimbisibwa n'otandika butandisi. Focus Construction awo weekutaasa nega nti ebintu ebiwezezza kakati nze mwezi gumu ngenda kukwasa ekizimbe kyo. Kati ate gwe yakadda ng'oteekateeka okukola omukolo obadde ogupulaninga ogamba gunaaba gutya mbaga kwanjula oba embeera yonna ey'omukolo vibe ceremonial events ne bajja ne baga nti bw'obanga olina omukolo bakuwa service providers bonna
okutandikira kwasookerwako paka ku yenna gw'olina ate ne bwoba olina b'olina bo baga nti kati mufunire kino kyokka tewali tabbu oyagala boogezi bokka kiri fine bwoga nti omukolo gwonna mugumanaginge vibe ceremonial events bali awo ku Hamtowers e Makerere era nga beeteefuteefu okulabika nti bakuweereza bulungi nnyo osobola okuba nga obeenyumirizaamu Obi's supermarket wetaaga supermarket erina ebintu ebitayiseeko beeyi ng'ate yeeyo esoboka genda wali ku Obi's supermarket ye Kawanda osobola okuba nga ogula buli kimu addala gwali ku Bombo Road totangatanga na walala wonna ojja kuba nga ogenda butereevu buli kimu kitambule malidaadi nnyo Balubwama local poultry breeders bano nno bo bakwasaganya enkoko ezaffe ennansi musobola okuba nga ozirunda mu mbeera ey'omulembe era bajja kuba nga bakugaidinga bakuwa ekyokukola bakubulye nti zino ziriisize wano emmere kikula bwe kiti osobola okuba nga ofunamu bulungi nnyo so nga ate yo Malakai Ecology ekugamba nti akaseera ak'okuwummulamu toyina kuba walala na bwolaga wonna oyagala kulabika nti omala hanemuniyo mumaze embaga ne weebuuza ngende wa totangatanga nagenda mu ngendo mpanvu gy'onoofunira na buzibu genda wano ku lw'entebe bayitawo kitende osobola okuba nga okyamako katono nnyo ojja kuba nga batuukako Malakai Ecology webale nnyo webalire ddala mu babaali maliseeri bwe tubanga otambudde bwetyo njagala okwongera okubaza mwenna abatulaba n'abatuwuliriza buli kaseera twongera okuba nga tukyaka tuli live ku YouTube eya Lugomvizi Show ate nga tuli live ku Facebook butereevu Ssentongo Frederick Lugomva ebintu bitambula bulungi nyongera okubebaza mwenna abatambula ne Sseddugge 221 abagamba ntwagala okumanya ani agenda okuba nga asitukira mu kyapa eky'ettaka finals zigenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi guno era nga ku finals abawanguzi tugenda kuba nga tubakwasizawo ebirabo byabwe tewali gamba nti wawangudde ekyapa ate erinda kya mwezi gujja sibisimanya nti ate kakati wawangudde mmoloka linda tugijje mu bondi totanca n'olinza oluwangula nga kikwasibwawo mu kaseera kano onako olwaleero twagala okuba nga tumanya baani abagenda okubeera mu nnyumba ya Sseddugge mu mbuga ya Sseddugge 221 owange kino kigenda kuba nga kiwoome olunaku olwaleero tulinamu omukyala bamuyita Namazzi Shamimu nsaba omudigido nga Namazzi Shamimu tannajja asooka atukubira omubalo ogutubuulira baani abali mu mbuga ya Sseddugge olwaleero bano be bali mu mbuga ya Sseddugge wa 221 olwaleero ziryoke zidde okunywa butereevu Shamimu Namazzi nayingira ng'alinga jjajja atyayo nga takyalina kyakola ayina kutuuka wakalidde ne tunona Kiguli Ivan era naye najja ng'asoobereza mpolampola oluvannyuma n'aguma nayingira tubaaniriza ogwo si gwange gwa Frederick kyapa kya ttaka tubaaniriza mu mbuga ya Sseddugge ya 221 ku Lugomvizi Show tubagamba nti wano wootuuse gwe asalawo okuba nga ogenda n'ekyapa ky'ettaka oba okuba nga okitulekera ffe tukiyina tuliwo okukibawa kubanga baakituwadde tukibawe n'ebirabo ebirala ebyenjawulo enzalamu y'ebibuuzo yo yegenda okuba nga esalawo n'olwekyo tujja kusaba mu kaseera kano buli omu okuba nga osooka okutunuulira ku munno n'akamwenyumwenyu ziyinza okuba nga zenseke ezisembayo kubanga buli omu wadde mukwano gwa munne waliwo alina okuba nga ajja munne kuteretebwa eri ekyapa ky'ettaka wabula nga baatugambye nti okuggyako bwebanga gwe mukyala wekka ali mu mbuga ya Sseddugge ne bwaba nga waliyo omulala ali mu mbuga ya Sseddugge omukyala n'asemba okuva mu mbuga ya Sseddugge 221 Lwengo General Hardware yamuwadde mitwalo 3 ezo ezitaliiko kubanja kitegeeza nti bwewangula ekyapa ky'ettaka ogenda kubanga ate okwasibwa n'emitwalo 30 musobola okugula sementi n'otandika Focus Construction egenda bakubira pulaani y'ennyumba gy'oyagala ku bwereere bakutwale ku Malakai Ecology owummuleko owummuze ebirowoozo mu kaseera kano lwaki tetubasaba babuuze kuba balaba ngenda tutandika n'omukyala nga bulijjo ladies first omukyala Namazzi Shamimu tukwaniriza mu mbuga ya Sseddugge 221 mubuuza kuba tulaba ate otubulire ne gy'ovudde obasabe n'obuwagizi abatulaba yonna gye muli ne amannya gange ojja kutunula mu kamera eno ya abatulaba mwenna n'abatuuliriza amannya gange mpitibwa Namazzi Shamimu era nga nviiridde Katooke Wamala ekintu ekindeese wano kulaba nti mpangula ekyapa
Namazzi Shamimu olina emyaka emeka? Nawezezza emyaka 2. Myaka 2. Nga tokyagyeko. Tolina gyokyagyeko. Tebalina gye nene woba osazeeko abakyala ekyo kyammwe twakibalekera ekyokusala. Omuwala tannatuuka. Anti yenna abakitonde kikyala. Basalira ku 35. Kasitaasukka 25. 25. Atandika osala. Nga bakuza 24, 24. Katooke wamala. Abe Katooke wamala balungi. Gye bali balungi. Oyina obumalirivu n'obukakafu nti wano ogenda kuwangulawo? Yes, sir. Okyewulira? Kale, katulabe. Omukulu Kiguli. Sebo tusanyusa okulaba. Amina sebo. Ojja kanyola kambuke osobole okubanga tokakunokkiriza. Kakati buuza kubatulaba. Abatulaba mwena olunaku olwaleero tuli basanyufu nnyo nnyini ddala okubanga tuli mu mbuga ya Sseddugge wa Lugonvu 2021. Lunaku lulungi lwakedde lwakusatu. Tuli basanyufu nnyo era mbasuubiza mwena abatuuze b'e Nabweru Kazinga EKYAPA nga bwe nabasuubiza sivanga ku mulamwa kireeta weewaawo wadde waliwo ogambalagala naye nja kuseetula obusozi bwonna nja buseetula nja kuvuunuka n'amayengo gonna ndeeta EKYAPA n'ebitereetebwa byonna ebiteereddwamu. Mwami Kiguli sebo walabye ku show y'eggulo omwami Ndawula ebigambo bye yayogedde wano ebyabadde ebingi. Ye sebo nabirabye. Twagenze okuwunzika nga atandise bimu bizzaayo naye obyajjo n'ebyaleero byaleero. Naye nno wamuwulira nga Awera yagamba bannembu balumbye musambwa. Aliwa oli awo no oli se yasuubiza abanazimba naga nti nalabyemu wana abafaanana obwa buloko abapoota mu kaseera kano twagala okubanga Carlton Scovia Nakamya akwasisa abantu baffe akalulu okumanya ani agenda okubanga asooka okusoyebwa kajojijoji w'ebibuuzo mu mbuga ya Sseddugge 2021. Sawa ya bunkenke eno nsi 5 katubagiro kennyini ngazina n'owenkufu okwekkaanya kukwo n'okunyumirwa kukwo obubalagaze n'obujiji bw'abano abasaalimbidde mu mbuga ya Sseddugge. Omukyala asookedde ddala Namazzi oli mu Mbejja oli wa Mpologoma oli wa Mamba mbadde mmanyi nti nfunye omubala gwo ogumanyi omubala gwo ya ogwo w'emmamba Mamba ki guvuga nti emmamba amazinywa guvuga nti kirya mamba amaginywa. Kale katukwata akalulu tusalewo ani abeera nnamba emu ennamba gy'olonze kyekifo ky'ogenda okugwamu ani agala osooka bw'obanga omaze okulonda akapapulako ojja kusemberera akazindaalo okwogerereko naddala Namazzi eddoboozi liri wansi nnyo. Tujja kusaba kasembeze katambula kasike busisi ojja muyambako. Awo ndowooza wali bulungi. Kati ogenda tubuulira nti nze gundi namba bweti. Nze Shamimu nnoze namba 2. Shamimu namba 2. Kiguli namba emu. Ekitegeeza nti Kiguli gwasooka okuyingira olwokaano olw'embuga ya Sseddugge. Enkola gye tutambulirako b'amateeka agaluŋŋamya embuga ya Sseddugge gano ebibuuzo tukubuuza ebibuuzo 3 ku mutendera ogusooka bye bibuuzo 6 byonna bw'obiddamu oba ofunye obubonero obw'embuga ya Sseddugge 24. Ne tuddamu omulundi ogwokubiri ekibuuzo kimu ebibuuzo 2 nga buli kibuuzo era kirina obubonero 3 byonna bw'obiddamu bwe obubonero 6 n'oba nga obuddeyo n'obubonero bw'embuga ya Sseddugge 30. Naye ate bw'owulira nga munno alina kimubuuziddwa akadde ne kavuga ne kaggwayo nga tannakiddamu odda buzikkazina n'ogamba nti nze Shamimu mulonda bw'obanga ansa yakyo girina bw'omulonda n'otuuka ofuna akabonero kamu ak'ekyo ky'olonze kyokka singa olonda n'otatuuka n'oba nga by'olonze naawe obadde aga naaga ate tukusalako akabonero kamu
eno embuga ya Sseddugge teyejjusa bagiyita musaanya ne bwoba tolinayo kabonero konna n'olonda otandikira mu kubanjibwa kitegerekese bw'ogenda nga tosasudde tukakubanja paka wetukusanga wonna ne bw'olikomawo muze omwaka oguddako nga twagenda tukubanja mpozi ng'okyusa mannya gandaga muntu noga nti oli nali mufaanana bufaananyi mu kaseera kano twagala okuba nga tufuna omubala ogwokutugulirawo ani atandika ndawula Kiguli Ivan tuwe omubala tutandike naye Sawa ya bunkenke. Sawa ya bunkenke. Eno nsi ttaano. Katubagiro kennyini ngazina n'ow'enkufu okwekkanya kukwo n'okunyumirwa kukwo obubalagaze n'obugigi bw'abano abasaalimbidde mu mbuga ya Sseddugge. Kiguli Ivan wanjisebo oli wadde mbogama nti kituufu oba si kituufu yesebo bino byonna bye bimu ejjobyo nakati ebugga ensugga doodo kituufu bakuwa obwa Sseddugge busatu neyanza egesebo Okigudde bubuufu. Netugayoga. webale nnyo yogayoga ne tugenda ewa Namazi Shamimu owakamwenyumwenyu abakyala bonna abakulaba ku Lugonvizi show mu mbuga ya Sseddugge obagambe nti nze abakiikiridde olunaku olwaleero era mumpe obuwagizi bwammwe babukuwe nga ddala obugwana. Namazi Shamimu mutere kyeki? Mutere kiba kimera nengo mutere kiba kimera naye nga oba okifumba kinaanuuka wakiryako Kikuyinza obuzito. kwegamba mu bufunze ogamba okura wakiryako kimutere mutere akyakanalya okura Kiguli wanjisebo Okiridde oba tokiridde? kabonero ka mbuga ya Sseddugge Sseddugge wa 2021 ku Lugonvuzi show kyapa kya ttaka. mutere kwe kukwata omunwe gwa muwogo n'oguggyako ebikuta n'osalaasala n'oyanika bw'ava mu mutere n'omukuba n'ofuna akawunga ka muwogo akampomera nga kuliko ebijanjaalo kugamba mu bufunze mutere ye muwogo omwanike si mutere ate si mutere naye obadde opalapalanyiza kale ne tugenda ewa Kiguli Ivan yesebo ekyasoose wakituuse nakituuse sebo ne kino kituuke oyongere okumpa akamwenyumwenyu mu mbuga ya Sseddugge weewaawo sebo 2021 bano ng'obasanze bakola emirimu egy'enjawulo ng'omuntu omulabufu era ategeera atambula n'okumanya atambula n'ensi ddala ng'ogwa n'okubeera mu mbuga ya Sseddugge 2021 obeebaza bw'oti gw'osanga ng'asonseka amalagala agaalumonde mu kikata omwebaza otya gwensanga nga asonseka amalagala ga lumonde mu kikata mugamba nti tojjanga okwo omugamba nti tojjanga okwo Kikuyinza obuzito. kikuyinza obuzito ne waba nga tewali akulonda bw'osanga ng'omuntu ng'ateeka amalagala ga lumonde mu kikata omugamba nti uweebyale ne tugenda ewaani Namazi enswa wali oziriddeko iye zikuwoomera wakomadde ziryako nakoma guziyako omwaka oguwedde enswa tebazikwata battanzite gw'osanga ngatte enswa omwebaza otya ajula gamba nti bannange
ne kiba nga kikuyinze obuzito omuntu yenna bw'omusanga ngatta enswa oyitako muyite tebamwebaza era naye bakusanga ng'otta enswa ne bakugamba nti weebale tonyega bakuba bisiraani ekyo badde okimanyi obadde tokimanyi eno y'embuga ya Sseddugge ejjudde okumanya n'okuyiga ku Lugonvu Show kyapa kya ttaka ne tugenda ewaani ewa Kiguli Ivan Sebo Kiguli wangi Sebo entungo ogimanyi oba ozimanyi entungo ngimanyi Sebo okay kasooli amulisa si bwe kiba entungo temulisa wabula bw'ogiraba ng'ereese ebimuli bagamba nti ekoze etya kinyiizi ne kiba nga kikuyinza obuzito entungo temulisa bagamba nti esesemye ne tugenda ewa Namazzi Shamim ensonzo ozimanyi bw'obanga ensonzo ozimanyi ensonzo ozimanyi Namazzi bw'oba tozimanyi nkusaasira ensonzi tozimanyi okay bw'obanga ensonzi tozimanyi kankuleke ensonzi zibanga bw'olaba emmamba era nazo zibeera mu ttosi wabula bubeera butono nga buddugavu era tebubaako bikalakampa ensonzi ezo naye nga bw'otazimanyi ne kye mbadde ngenda okukubuuza kankireke kankubuuze kino oli amatooke wali olimye okulima tolimangako tekikutaasa kubanga subira muntu abeera nabweru nga tolimangako tugende bw'osanga omuntu ng'asalira ebitooke omwebaza otya omugamba nti tweyanze ekyokukola okimanyi kimuyinza obuzito ne wataba akulonda bw'osanga omuntu ng'asalira ebitooke bamugamba nti kwakwaya nemba nga mbawunzikiddewo ne ŋŋenda ewamba bwali maliseeri y'embuga ya Sseddugge 221 bakuwe girasi y'amazzi oba oli bulungi oli bulungi nange nembeesunga kuba obwedda mbalinze oba oli awo eri mu kwakwaya tuvuddeyo nga waganyi weebyale waganyi katujjeko ndi wani oli wa Kiguli Ivan Sebo ntandise naawe Sebo eggwanga lya Tanzania lyamaliriza okulonda president oba lyamaliriza Sebo ne Uganda bwetyo tetwalonda guno gwennyini okugenda okuggwako weewaawo Sebo abaffe ye Kenya okulonda president kunaabaayo ddi okulonda president e Kenya kugenda beerayo mwaka gujja Sebo mwaka ki mwaka gwa 2022 bakuwe busatu neyanziza Sebo Namazzi wano si wazibu nnyo ojja kutegeerawo eggwanga eryekutula ku Sudan ne lyetongola so nno eyasooka okulikulembera yali ayitibwa John Galanga kati ly'eggwanga eryo liyitibwa litya ku Sudan ng'eyasookodde kulembera bamuyitanga John Galanga Kiguli mulonda okkiriza nti kiganyi bakulonde akulonde kale mulonde eggwanga eryo baliyita South Sudan oba Sudan ey'amaserengeta South Sudan kamu okigudde lubuufu bakuwe akamu naye katini nnyo weewalanga nnyo okuvuga n'obambula wandyekanga ng'otomera
kubanga ne mu Luganda olutuufu wadde yagadde kuterereza muntu erinnya ly'eggwanga tebaliganda waza wadde okulizunguwaza libalire baliyita South Sudan. Ate ne wandyagadde kussa mu Luganda nti South gw'okiganda waze. South sige Maserengeta. Mu Luganda tetulina Maserengeta. South bubeera bukiikaddyo, North bukiikakkono. Tweyongereyo. Kale ndi wani oli wa Kiguli Ivan Ssebu. Ngenda kuwa omukulembeze Ssebu nga wannono. Ssebu Gombuulira ekitundu ekyo kyatwala bwe kiba kiyitibwa. Tuyina gwe tuyita omudingiya. omudingiya webusaamya. Webusaamya. Mu ngeri yagamba ekiba kibe ateekawo obusaamya. Tomuwa. Kikuyinza obuzito. Wali owuliddeko kubamba Ssebu nabawulirako. be bayita bwamba. Ssebu nabawulirako. Kati be bayina oyo. Shamimu ajulaga. Shamimu tawule gwe. Usule tawulo. Kale nga bw'okyanywedde guma makazi ndeese ekibuuzo. Ate omusinga oyo mukulembeze wannono owaawa. Kikuyinza obuzito. Kiyinze. Kiguli olina kyogamba? Nedda Ssebu. Eno ye Mbuga ya Sseddugge. Wali owuliddeko ku lw'enzululu? Towulirangako lw'enzululu. Towulirangako Musinga Charles Wezire mu mbere. Erinnya Mumbere Byo waliwulira. Nolireka mbere erinnya lye. Naye owulira nti Ronald Muwenda Mutebi ye kabaka. Kitiibwa omusinga. Naawe Kiguli wadde tokimanyi. Kale awo ne tuvaawo. Ndiwuwo Kiguli. Ssebu Ekitongole kya poliisi kirina era kibadde n'abakikulembera bangi nno. Ssebu Okusinziira gwe woonookoma okumanya. Mpaayo basatu ng'odde emabega nga bwe baddiriŋŋana. waliwo omukulu Ochola, wabaddewo ASP Andrew Felix Kaweesi omugenzi, ne General Kale Kayihura. Kati ninyo omusajja nga yali afunye amaanyi oyo. Abantu Abasinga bwe bamulaba baali bamutegedde nnyo. Baali bamutadde ne ku leve eyo ey'obuduumizi bwa poliisi. Felix Kaweesi ye yafa. Ssebu we baamutira ng'akola mulimu ki mu poliisi? yali Assistant Superintendent of Police. Naye ng'akola mulimu ki eryo ddaala? Yali aduumira poliisi Ssebu. Ate olwo ani yali omwogezi mu kiseera ekyo? Yali omwogezi mu kiseera ekyo yali Tokooya bwongo. Kubanga yeye yali omwogezi. Kati kkiriza nti kindidde. Ate teyali Assistant Superintendent, ate wamuwanise ate maddala n'omukakkanya. Kati awo byonna obadde obivuyaavuya. Tuwe tugende. Awo badde Ompoochola nga bw'otandise, ne Kayihura ne General Katumba Wamala. Wabula Kaweesi yali mwogezi owa poliisi ne we yafiira. Nzize mukyala Namazzi. Waga toggwamu nnyo maanyi kutuuka ku ekyo. Ebiseera bya COVID-19 mufiiriddemu abantu abanene. Era bangi abakyayogerwako nakati nga bajjukirwa. Mulimu nno n'abakulembeze ab'enzikiriza abafiiridde mu kiseera kino ekya COVID-19. Mpaayo babiri n'enzikiriza mwe bagwa oba eddiini mwe bagwa nga babadde bakulembeze ba ddiini nga bafiiridde mu kiseera kino ekya COVID-19. Bishop
Kigaanyi. Wagambye bameka ssebo? Ngambye babiri. N'enzikiriza zaabwe ze babadde bakulira oba ze bakulembera. Mulonde. Waliwo yali akulembera obusiraamu Sheikh Nuhu Batte Muzaata yali wa busiraamu. Ne wabaawo ow'ekitiibwa eyawummula juzi Ssaabalabirizi w'ekkanisa eya Anglican Jonani Lwanga Ssebo. Okulira enzikiriza kwe kutya. Kati nnyo omugenzi Muteerya Ntama Sheikh Nuhu Muzaata Batte yali takulira nzikiriza, yakulirako ddaawa era nga mwogezi w'ekiwayi ky'ekibuli. Abazze bakulira enzikiriza kwe kubanga ye gwe ali waggulu ate ye teyakulirako. Waliwo gwe nawulidde aleeta Bishop ne ndowooza nti aleeta ono ow'ekasubi yaani omugenzi yatuvaako pastor Namuŋŋoona. No, ow'ekasubi pastor we Namuŋŋoona. Waliwo Yiga, waliwo ne nono wa Bishop Senfuma. Abo babadde tebakulira nzikiriza, babadde bakulira makanisa gaabwe oba masinzizo gaabwe. Naye okulira enzikiriza olina okuba ng'olina amasinzizo g'otwala. Okugeza nga bw'olaba eyali Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala. Otyo kitegeeza ye yali ku ntikko y'essaza eryo n'omulala ono omulala gw'oleese ey'akasembo. Bonna ate balwanga. Bonna balwanga. Oliyo Nalwanga omugenzi we Namuŋŋoona ne Ssaabasumba Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Dr. Sepiria Kizito Lwanga. Ababozze waawo awo ate abaalinawo olonze bulonzi kagende Scovia nkyayina bwe mbongera oba mbanyuka tayongera abanyuke. Okay, omutendera ogusooka embuga ya Sseddugge eyongedde okaawa. Simanyirwa kuba ekire ky'enkuba kibadde kyagala kukwata ku Lwokusatu luno, naye byonna mu byonna tukyalinako omuwanguzi ayiseewo ogenda ku mutendera oguddako. Ekibuuzo ekiriwo nti yaani ayiseewo ogenda ku mutendera oguddako, tujja kubanga twaniriza Carlton Scovia Nakamya atuwa ebibalo nga bwe bitambudde mu lwokaano. Tuyinamu babiri, tuyinamu Namazi Shamim kwoteeka Kiguli Ivan. Otyo katukutwale mu kibalo. Ani akize ku ani? Ani akyaleebya? Ani akyakoobedde? Ani akameme gwe kakubye? Katukuwa omugatte owulire Sseddugge 2021. Sseddugge 2021 tuli ku Lugonvu show abatugoberera ku lunaku olwokusatu luno nga tunoonya Sseddugge ow'omwaka guno. Twongera okubaniriza ate ne tubeebaza kyonna kye mutaddemu okulaba nti mugoberera ne mugaziya okumanya ate ne mubeera nga era mwongera okuyiga n'okujja mu bwongo ebyo mubadde mulowooza nti bituufu naye ng'ate si bituufu. Namazi oli bulungi? Kiguli oli bulungi? Tugenza okumaliriza ekitundu ekisoose omukyala Namazi ku bibuuzo byonna ebya Lugonvu n'ebya Mbabaali abadde talinawo kabonero, so nga ate ye Kiguli Ivan ewa Lugonvu yafunyewo obubonero 3 ku bibuuzo ebisatu, yatuuseeko kimu. Ate ku bibuuzo ebya Mbabaali mwami Kiguli yafunyewo ekibuuzo kimu n'alonda n'afunawo akabonero. Laba ate bwaddamu n'alonda ku bakulembeze ab'enzikiriza abafudde mu kiseera ekya COVID-19, ate oba oli awo abadde teyeekakasa kuddamu kwa bibuuzo n'afiirwa akabonero. Bw'atyo n'abeera ng'asigazza obubonero 6 era akadde kano asemberera okuba nti agezezzaako. Ali ku bubonero 6 ate mukyala Namazi akyalina okulwana okusigala mu mbuga ya Sseddugge. Twagambye nti embuga eno tesalimbirwamu mutene. Kugaziya kumanya, kwongera kuyiga n'okuba nti
twongera okutegeera. Kale mukyala Namazzi tannaba kufunawo kabonero n'akamu, ate ye Ivan ayinawo obubonero 6. Webale nnyo, webalire ddala Carlton Scopia Nakamia, ndowooza tukyalina omukisa omulala. Namazzi mutere kyeki? Mutere abeera mumogo omwana. Ndowooza otegedde nti kati oyize era oviiriddemu awo. Awo batoviiriddemu awo. Katugende ku mutendera oguddako. Jayonaako omubuto oleme kusemba si kubanga obwana bukuyisaamu emimwa. Sseddugge wa 2021 ku Lugonvu's Show kyapa kya ttaka. Nsookera waani? Kiguli mu ggye ly'eggwanga erya UPDF, Uganda People's Defence Force, Lieutenant General Wilson Mbadi yani. Lieutenant General Wilson Mbadi mu ggye ly'eggwanga erya UPDF akola nga CDF ekiggwayo nti Commander of Defence Forces Sebo. Obwa Sseddugge busatu neyanziza Sebo ye muduumizi w'eggye ly'eggwanga ow'oku ntikko yadda mu bigere ebya General David Muhoozi ng'alondeddwa okubwa minisita. Ne tugende wa Shamim Namazzi. Shamim Namazzi oli mukyala era sikusuubira kino kubanga tokimanyi. Ani Ssaabaminisita wa Uganda omukyala eyasookera ddala mu byafaayo bya Uganda? Ssaabaminisita omukyala eyasookera ddala mu byafaayo ayitibwa Honorable Alitwala Kadaga. Ogambye ani? Honorable Alitwala Kadaga. Rebecca. Lindawo katono. Kyekyo kyozzeemu. Ate ani Prime Minister wa Uganda omukyala eyasookera ddala? Oyo abeera Honorable Rebecca Kadaga Alitwala. Okay. Awo n'ogwira ddala kubanga endowoozezza nti ekigambo Ssaabaminisita kyekizibu naye ne bwe tuzizza mu Prime Minister totawaanye ku kigwa mu buufu. ne waba nga tewali amulonze. Nekigulita mulonze. asijja mulonda. Mpulidde olina kyoyagala okwogezaako. Olina kyoyagala okugezaako? Tewali. Kale kankubuuzeeko. Omukyala Robina Nabbanja mu gavumenti eno akolanga ani? Robina Nabbanja akolanga Vice President. Okay, ate mukyala Jessica Alupa akolanga ani? Jessica Alupa. Oyo akolanga. Kale eyo tuveeyo. Ani yatugabira emitwalo 10 nga tuli mu COVID? zaali 15. 10. Robina Nabbanja. Yali atugabira ngani? Yali mu kifo kyekyo kye yasinziramu tugabire 10. Mwana wange siyina gakkanula mbirizi. Erinnya baliyita Robina Nabbanja. Ye Ssaabaminisita omukyala yasookera ddala mu byafaayo bya Uganda. Nemba ngamba nnyuse. Sseddugge wa 2021 ku Lugonvu's Show kyapa kya ttaka. Kati ndiwo Kiguli. Yesebo Wano nawo katuyitewo ndowooza kuno kugenda kuba kubennaanya ng'olutto ow'ettulu. Tusobole okuba nga tubawunzika. Ngenda kuwa eggwanga gwompaali kulembera. South Sudan. eggwanga erya South Sudan likulirwa omwami gwe bayita General Salva Kiir Mayardit. Salva Kiir. Bakuwa obusatu. Neyanziza Sebo neyanzeeka. Okigudde lubuufu yoga. Shamim. Wanje. Ekikyo kiikino. Kenya. Soko osirise akadde. Kenya otegedde lwaki bakubuuza Kenya? Lwaki bakubuuza? Kifaanana n'ekyoli. Kitegeeza njogera eggwanga no president wa Kenya. Kenya. Kiguli mulonda. Lindako nga tonnamulonda. Shamim. Osoma. Osoma kirasi ki? Namaze form 6.
form 6 nga tomanyi president we Kenya kisoboka wakoze kozi kiwamma Luganda economics Luganda and ne art yes awo batusobola kumanya president wa Kenya wa mori mutufu ate musome bye musobola kati mulonde president wa Kenya bamuyita Uhuru Mwagayigayi Kenyatta bakuwakamu neyanza nemba nyoka okikude bubuufu yoga otye bwobango banyuse Soka tuwagala okwebaza abavugirizi bafe ab'enjawulo mu mbuga ya Sseddugge 2021 mwe bali nyemwe balire ddala mbabale maliseri ebintu bitambula bulungi nkakasa ate nga nange bintambulira bulungi nawe watulabako olugonvizi show nkakasa nga bikutambulira bulungi abali mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo n'amawanga ag'ebweru Saudi Arabia very good evening njagala okwebaza abali mu Oman abali Abu Dhabi abali Qatar abali Turkey Syria Israel n'amawanga amalala abali mu ggwanga erya Germany mu ggwanga erya Bungereza mu ggwanga erya USA abali Brazil abali mu ggwanga erya Buyindi n'amawanga ag'enjawulo obaolyawo gesumenye mu kaseera kano Canada nammwe mbabuuzaako n'embebaza okubanga ate mukyatambula naffe mu kaseera kano njagala okubanga twaniriza Carlton Scovia Nakamia atuwe round up oba okutuwunzikira butya ate bwe bitambudde olunaku olwaleero katukutwale mu kibalo ani akize ku ani akyaleebya ani akyakuubedde ani akameme gwe kakubye katukuwa omugatte owulire Sseddugge 2021 Sseddugge wa Lugonvuzi show 2021 okiwulira nga bwe nkiwulira naye omuliro gw'oguwulira nze n'okusinga oba owulira bunnyogovu mwana wa dada abatulaba ekitundu ekyokubiri omwami Kiguli Ivan afunye ebibuuzo byonna abituuse omukaaga ebibuuzo ebibiri ekitundu ekyokubiri ebibuuzo byonna abituuse ate n'alondayo kimu era nakyo n'akituuka bw'atyo n'afuna obubonero 7 mu kitundu ekyokubiri omukyala Shamim Namazzi ekitundu ekyokubiri tafunyeewo kabonero bw'atyo Kiguli Ivan yeetise olwokaano olw'olunaku olwokusatu bw'atyo n'abeera nga avuddewo n'obubonero 13 ate Shamim Namazzi talinawo kabonero zikirizibwa okukozesa obuyinza bwange ng'omukyala ate ng'omulamuzi mu lwokaano luno okozese tulabe kasita bubanga tebutaataaganya nteekateeka za Sseddugge 2021 enteekateeka zonna zibeerako ssemateeka era ssemateeka akyusibwa okusinziira ku bwetaavu obubeerawo era akubwako akalulu era akubwako akalulu abakulu ne basalawo nti ssemateeka akyusibwe olw'obwetaavu buno sookoleta ebbago tuwulire oliisa ebbago eryo bbago mbadde mayiri genda ayitawo butereevu lwaki ajja mu Sseddugge tasooka n'afuna akabonero ak'okukiika mu mbuga kati abenga afunyeyo akamu ennukuta eyazziire eno nze ng'omulamuzi sigyetaaga ku kitabo kyange okay bw'obanga ennukuta eya 0 togyetaaga kankozese nange obuyinza obumpeebwa obutagenda kukubaganyizibwako birowoozo Namazzi muwa omukisa ng'ekibuuzo kye mubuuza kimuwa akabonero kamu nzikanya naawe Namazzi kituufu mpandiikira erinnya Lugonvu Sseddugge wa 2021 ku Lugonvuzi show wandikanga ddene ebigambo biwandiike nga binene Sseddugge wa 2021 ku Lugonvuzi show kyapa kya ttaka njagala tuwandikira erinnya eri wano mu kamera Namazzi Shamim ofunye akabonero aka Sseddugge kalamba nenkubuuza ekibuuzo ekirala ekikufulumya ennyumba ya Sseddugge
n'emitwalo 5 olwaleero. Mpandiikira ekigambo Sseddugge. Muwe olupapula. Sseddugge wa 2021 ku Lugonvu's Show, kyapa kya ttaka. Sseddugge wa 2021 ku Lugonvu's Show, kyapa kya ttaka. Tusobola okuwa olupapula olulala. Yes, muwe olupapula olulala. Topanikinga mpola mpola. Kawuto ntunula eno. Tobbira bibuuzi. Obwongo bwakusaanuuka. Batuuya nenga zikala. Olwo enkalu zinoonya obukongovule. Mu kazannyo k'obwongo, Sseddugge lindirira. Sseddugge wa 2021 ku Lugonvu's Show, kyapa kya ttaka. Kimpanikire. Okifuna bulungi? Ekigambo bwe kityo bwe kiri. Kitusomere. Bakiwandiika batya? Double S. Sa ezannamansa saana. E. E. Dane da. Da ezannamansa saana. U. U. Gane ga. Ga ezannamansa saana. Ne E. Ne E. Sseddugge. Kati kino ofunye emitwalo 5 novayo n'akabonero kamu ak'ennyumba ya Sseddugge. Lwaki nkikoze? Waliwo ababadde baseka nga babuuza ono omwana yanoonya eki mu mbuga ya Sseddugge. Mugezi nnyo mu firudi ye. Lwaki namubuuza nti omugwikiriza wawe tuba muyisa mu Luganda abadde amalayo. Lwaki namubuuza nti wasoma ki? Nanga nti yasoma Luganda, entrepreneurship, era singa tubadde mu bibalo yandiise. Ku nsi enjagalo kigaba abantu mulabye nga naye afiiringa small. Ku nsi tewali musiru. Nze bw'ombuuza ebya physics nange mbeera musiru. Ntegerekeka. Tutera kukozesa kigambo bujega. Mbeera mujega. Buli muntu aba mujega, abaako omujega at one time. Yes. Oli mugezi. Bantu batono abasobola okuwandiika ekigambo Sseddugge wadde ng'ali mu mpaka za Sseddugge nga tamaze kirabirako. Batono nnyo. Era singa tubale tuga nti buli muntu ajja wano tobaako gy'otunula sooka kuwandiika ekigambo Sseddugge bwe kikulema ofulume. Bangi bafulumye. Wandiika nze nga gwe omu ku babiri oba oli awo abagenda osigalamu. Twagala okwebaza. Tujja kusaba aba Obi Supermarket batuleetere etteretebwa oba ebirabo ebya abavunkanyi ababadde mu mbuga ya Sseddugge olunaku olwaliro. Bw'atyo nga Namazi Shamim afulumye embuga ya Sseddugge ng'ovudde ku kuteretebwa erya Obi Supermarket, afulumye embuga ya Sseddugge n'akabonero kamu n'emitwalo 5, ate okyali muwanguzi kubanga akabonero ako singa abasigadde abajja babira ku 00 kitegeeza okyakomawo. Andi kati ssemateeka akwatiddwako anaaba wa 0 aba agenda n'akamu. Anaaba wa 0 tukubuuzaayo ekyangu. Yes, naye ng'ateera okyali muwanguzi ow'emitwalo 30 okuva mu Lwengo General Hardware. Twagala okubanga bakwasa etteretebwa erya Obi's Supermarket Kawanda. Tebakwata kafyu gy'oyita. Obagambo kye baga nti ngenda mu mbuga ya Sseddugge 2021 bagitegeera abasirikale. Essential. Okay. Twagala okwebaza. Oyina obugambo obusembayo olunaku olwaliro tukyali naawe ne ku finals tujja kuba naawe. Nyagadde tumirako mama wange ali Saudi. Tumidde nnyo. Semberera omuzindaalo. Nyagadde kutumirako mama wange ali Saudi tumidde nnyo. Kuba singa taba kubeera gwe saalize muzina empaka. Bamuyitaani akulaba. Bamuyitaani Nanyonga night. Nanyonga beddira ki? Nyonyi. Oba kojja. Kojja. Naliyose munene sitegeerera osanga nandi kubuuzizza bwangu. Neera ndowooza sikuyisizza bubi. Webale nnyo ebalire ddala olunaku olwaliro bwetyo bwetambudde ojja kuyita wano mpola mpola ate Kiguli asembere wano. Bakwasa etteretebwa Kiguli yayiseewo olunaku olwaliro
webaze Obis Supermarket. Twagala okwongera okwebaza Obis Supermarket Kawanda abebonze substation y'amasanyalaze. Mwebale nnyo mwe omukulu bamitani ali US yero Kafeero ino Nkima Kafeero Robert Nkima yegaba Cauton Scovia nakamya twina seconds nga 3 ndowooza okubanga tutematema mu luvunkano nakola bwe lutambudde menga ono mwana ndowooza atuwadde ekyokuyiga mugezi naye mu field ye okiraba kyokka ate empagi za Sseddugge teziri mitinga kumanya teziri mitinga olina okubeera nga ogaziya okumanyako mu buli kikwetoolodde kitegeeza nti abazadde kyendabyewo nti abaana mulina okubajja ku buzannyo balina okulaba ebifa mu ggwanga eby'enkizo ku mawulire nti omukyala eyasookera ddala twamuyimba nnyo emyezi nga5 Nabbanja Robina Nabbanja Ssaaba Minisita tetulina gwe tusalira musango wabula kino kituwa ekyokuyiga ku kiki ekirina okuteekebwako essira oba oliawo gwe mulamwa ogwa Sseddugge webale nnyo bwotunuulira Kiguli yatandise mujega ndowooza kyekigambo mbakikiriza okukozesebwa ekyo tekivuma yatandise mujega era tuga olwaliro kyokka kyewunyisa nti olwaliro ku lwokusatu Kiguli ali mu kyakubiri abasinga mu bazze bakwate kubanga alina obubonero 13 eggulu eyakutte ekisooka yabadde Mugisha yafunye 8 eyakwata ekisooka yali ani yali wa Balaza 14 wonderful ndowooza tusibulire wano katandikirewo bakusiibula tufune ab'enkyo olwokuna olunaku olwokuna tugenda kubeera ne Mulumba Emmanuel ajja kubanga akwatagana ayambalagana bukanzu ne Kalyango Eddie. Tugende wakauton obubaka bw'obusembayo olunaku olwaleero. Njagala okwebaza mwenna abali ku Lugonvu Show ono Sseddugge wa 2021 twagala okugaziya okumanya okutegeera n'okukyusa ebyo bye tumanyi bye tulowooza nti bituufu ate nga si bituufu. Twebaza abavujirizi bonna ate omuzadde yasindisa omwana twagala okumwebaza era simanyi Lugonvu Show enamwebaza etya mu ngeri y'enjawulo mu butuufu yasoomozeddwa n'agamba omwana wange kagende ayige ekyo no kyamaanyi nnyo newankubadde nga takoze bulungi naye atasikowalingidde waggulu nnyo nti bangi abasigaddeyo nga beetuddeko ekisooka omwana buli wajja ku platform nga zino afuna confidence n'okwekkiririzaamu kale kikyusiza obulamu bwe wadde nga results tetunulya results ezaawana wokka nene results ezikyusa obulamu omwana oyo nkakasa tazeeyo kyekimu twagala okwebaza mwenna mwebale nnyo mubali eddala mbaba ali mwalise okusookera ddala ba sponsors baffe tubeebaza nnyo mwebale nnyo Lugonvu Property Consultants okulabika nti mwateerawo ekyomuwanguzi nga kyekyapa beeyo ne basobole okuba nga bakwasaganya ate nga Lwengo General Hardware bo baga nti ekatende we bali bulungi nnyo Vibes Ceremonial Events nabo ku byemikolo ne Obis Supermarket ebitereke mbiraba tuli butoola nnyira tuli bumu batuvujjirira bulungi nnyo ne balubwama Local Poultry Breeders ku nkoko zaffe ez'ennansi kulabika nti ozirunda ate n'ofuna mu Focus Construction nabo gye bali ennateete ku by'okuzimba pozi ne Malakai Ecology ku by'okuwummulamu n'okwewummuzaamu n'okulabika nti oli mu kifo ekisinga okuba obulungi mwebale nnyo awebale nnyo balire ddala njagala okubanga nebaza ttiimu yonna y'abasajja 16 n'abakazi 5 bwe tukola enteekateeko naku leero ku lwokusatu wetambudde ng'ennaku z'omwezi 8 olunaku olw'enkya ng'ennaku z'omwezi 9 mbabaali maliseeri akubulidde bulungi tugenda kubeera ne Mulumba Emmanuel nga vunkana butereevu ne Kalyango Eddie mwebale nnyo mwebalire ddala nze Ssentongo Frederick Lugonvu njagala okubaza abavujjirizi abapya n'abakadde ate nensigala nga nebaza ne bannaffe abalabi aba Lugonvu Show mwebale nnyo mwebalire ddala abagamba nti nzoyo gw'empagira mwebale nnyo Ssentongo Frederick Lugonvu gemanya gange mbagaliza birungi byerere Sseddugge 2021 kyapa kyattaka Sseddugge wa 2021 ku Lugonvu Show kyapa kyattaka